Ono bamusa oluvannyuma omulambo gwe ne bagusuula emabbali w'ekkubo ne bakulita ne pikipiki gy'abadde atambulyako etannaba kutegeerekeka nnamba. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino ng'abatuuze bakuŋŋaanye wakati mu kusoberwa omulambo gw'omuvubuka ono guli mu kasiko gye bamukasise. Abatuuze wakati mu kutya bategeeza nti kino kibakanze olw'okutta munnaabwe omulala mu nnaku 2 era ne balaajanira poliisi okubongera obukuumi ku kyalo kuba akafo mwe batidde munnaabe we keetolodde ekibira. Bizinesi nene nnyo eziriyo naye alina bizinesi tateekawo bukuumi butumala kuyitana mu kino ekibira. Fe tusaba naye ateekawo obukuumi kubanga eriyo biiki abantu batambula buli kadde. Ekitundu kyaffe kino kyonoonese naye ng'ekisinga okukyonoona nze kyendowooza nibwo omanya nti omwana wa gundi mubbito omufaako oba abantu ne bakula nga bagenda bateega abantu nga we babanyaga naye kino kituuse wala nnyo. Bamuleese buleesi iswagiro yali eri kati wano bamuyita muwumuza ate ne kaletunsi bamusasa booso. Kati we babeera nga balinako security etukuuma ebiseera ebisinga wabeerawo obuyambi. Kozi munne babadde bamuyita Gerard era yankubidde we twatandikidde buli amanyi ebifo bye tubadde tusobola omusuubiramu nenge waffe Gonva abadde taliyo yagigula nga emutambuza kumutwala ku mulimu wasanga emmotoka gy'aba agenda okuvuga n'okumuzza ewaka kuba waabeera tapakingawo mmotoka. Olunaku lwa jjo twafunye ekikangabwa wali eri ku kyalo Bumbajja kiri mu luka gw'Ekiyoola bwe twasanze omuvubuka nga bamuttidde awo bamufumisefumise ebiso ne bamutta. Kyokka ate enkeera waalo olwaleero ate ne tusanga omuvubuka abadde akolera emirimu gy'ensonga yabadde addayo ekiro ssaawa nga 4 wano wakati wa Bumbajja n'ensonga waliwo amajaani naye ng'ovudde ku majaani ne batta omwana oyo tumusanze mu kasiko. Bategeezezza nti obutemu buno bwandiwanga buvudde ku bikujjuko eby'abawagizi ba Arsenal ebibadde bigenda mu maaso ku biiki eziriraanye ekitundu kyabwe era ne basaba bekikwatako okubayamba amangu naddala nga Arsenal yeetegekera final eya Champions League. Ng'ava kulaba mupiira ate ng'olwomukaaga tusuubirawo mupiira ogw'amaanyi era ogulindiddwa. Ne mu byokwerinda era poliisi tesobola kudiployinga basirikale mu bifo byonna ggwanga lyonna. Kyendaba obwerinde butandikira ku ffe tuleme kutambula kinoomu. At least we tuba tutambula abantu tibasukka 5 ekibinja okutambula beekolere security kuba ne banagamba nti abasirikale babeere muno era kati n'abamu abatemu era babeera n'emmundu. Ojja kulowooza nti oli alina emmundu wabyakwerinda agenda kuwa bukuumi ate era nga akulinze kujjako kyolina naye we tutambulira mu bibinja at least 5 muba mwekuumye. Wakati obeera awo weeraliikira kati ze ndi wa boda butuufu kati ndi mu bweraliikirivu nti asimanyi na kumata omuntu anyuka essaawa mmeka akola atya naye nga olunaku lw'ekivulu tube tusaba nnyini beach afune ku paatulo etambulako omukubo muno okuva Korans paka ku beach. Defense w'ekitundu nsaba batuwe ku buyambi okusinziira ku mupiira ogenda okubeerawo ku Lwomukaaga. Abantu bagenda kuba bangi naye nga sensuubira nti obutembuyinza okuba nga bujja kweyongera ate obw'amaanyi naye mbadde nsaba batuwe obuyambi n'obukuumi obumala okukendeezaako ettemu eriri mu kitundu kino. Taata w'omwana atiddwa amagulu Alamanzan annyonnyodde engeri gye bamutegeezezaamu nti mutabani we bamusse. Bankubidde essimu kuba yajja awaka wayiseewo wiiki emu tenawe anakwera yajja sijjuke bunyina kuza mwezi naye nga wiiki emu najja okutulambulako kati nabadde ndi awo jjo nga bankubira essimu isima tumunonya tetumukola kitumulaba bagamba yavudde ku mulimu naye wakati yatuuse. Kwegamba tuba tetulina nnyo bikangabwa naye engeri gye baleetamu ebivulu bino emmotoka buli lwa Sande batandika lwa mukaaga Sande ne baba nga batambulira wano naye engeri gye bayitawo ekiro bayisa ebivulu binene nnyo pikipiki zigenda zikuba amasasi nogamba nti bakubiddewo omuntu. Kakati ffe tubadde nnyo ng'okwerinda tetugamba nti oba tumanyi nti oba bakola ki nga tulowooza bagenda ku bivulu
Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono n'ekisogeze n'etandika okwekebejja omulambo gw'omuvubuka n'eguteeka kabanga lyayo n'egutwala e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. David Musisi Kalyankolo yakusakidde eggulu erino ku Rabukede TV.